nze Sandi Francis Mutego. Ekizibu ekirina wano nga Kassanda Town Council district sente zaffe za Town Council emanyo zigaanira. Sente zino bazita LST kye bayita local service tax. District ezikwata nezikozesa ebyayo nga tefunye lukusa okuva eri Town Council. Balina okujjukira Town Council erina eri autonomy government eyeetongodde erina okukozesa sente eziva mu bwa Town Council. Ng'olugambira lwe tuwulira nti baagala kukwata amasomero agali bagaggyemu ssente nga tebatuggyeko lukusa ekyo tujja kikkiriza ka Town Council ne katugenda mu maaso n'okubanja ssente za LST okuva ku district. Ku kitabo ekyo tugitwala mu kkooti. Ekirala ku kigambo ky'ebizimbe Kassanda district etutuddemu nnyo ofiisi zaffe zonna ezimaamidde tugumiikiriza ebbanga lere nga tumanyi bagenda mu bizimbe babye bazimbye naye kirabika kyabakalubirira okuva ewaffe wano simanyi bawoomedde buwoomezi naye nga kyembasaba kubanga tebatanasobola kugenda waabwe tugenda bateekako omusolo ogwa rent babe nga bapangisa offices ze batambulizaamu emirimu gyabwe nga district. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.